zane eyali yewola pane mbukatali bizabala jane eyayakuta isowani mu jjokoni katembe twadoni Katonda gwamanye Katonda gwamanye byange walayi gwamanye otolisiba nze kale gwatasobodde kubeerayo washiba yesterday byebimu ku ebyo bye tusoose nabyo ebirala byonna tuzze nabyo mwasuzeeyo mutya mwenna abatulaba mwebale kubeera nga mwekomedde ku terefayina eyaffe lunaku lwa 6 mwezi tuli gwa 10 nnaku z'omwezi 5 program ebyokya ku weekend tuli mu mwezi gwa Sapule tuli mu mwezi gwa Sapule era katusapule tuba tukolamu ki tuba tusaba tusoma Sapule shiba bannange tuba tuli awo ssaawa nga 2 washiya shiba tugitandikirewa nze wano wewasinza okunyumira tutandikire ku bufaananyi kutiriwa mu bufaananyi naye mwana gwe okuumya olubuto olukulu oluzibu bwe rutyo nange ne ŋŋamba luliba olwo nja bubayiwamu gwe Saimo saagala ompise mu maaso siri mukazi ate ndi mulwadde omanyi kakati gwe kyoyagala okutandika okugenda simantandise okulinya eddembe ly'abakazi imadde nsaba tuyiseewo shiba moment ye ejje neyiye erijja bwe tuba tukyakola ku TV tuligiyisaawo kyendiko kubanga abamu tugenda mu myaka 10 emyaka 10 gitegeeza transition TV tegenda mu myaka 10 nze najja no mu September nalina 19 we najjira wano siri kufana ogatte ebintu bingi flow ogatte ogenda tomera nkugamba tugenda mu myaka 10 nga tuli wano ontegedde bulungi anti nze kitegedde nze siri musiru ombalira myaka nti mazewo mingi gwe weefudde omulema n'afunye engalo okukuba ekikondolooza agegenya ombalira myaka mbu mazewo mingi naye werabidde najja ndi wa 19 mpulirizayo ki kino kyengezaako okutegeeza nnyabo kati 19 nzaala ki mpulirizaake mu bigambo byange ngambye katuyise mu momenti ya shiba eyo bwerituuka bwe tuba tukyali ku TV tuligiyisaawo kubanga tugenda mu myaka 10 emyaka 10 kitegeeza transition kukyukakyuka era kyendiko kyavolaba nkugambye nange luliba olwo andi kitegeeza luliba olwo alina kuba kati abulayo emyaka 2 afamu tuyinza obutafuna mukisa kuwishinga ogenda kufa emyaka 10 era ng'okyali ku TV yawe sajja okola ki kati kikole mangu kati omanyi kyobandi embeera gye mbaze nkulabamu bw'okyeyisa tonakyukamu te olaba senyiga yakuluma nakulaba naye olubuto ne lugwamu ze siniya waazo twala eri nze nandi consultant wa mbuto mbotya yogera byona ddamu ndi consultant wa mbuto abantu abasinga babibasa abaliwo abaconsultinga nze era baconsultinga gwe ate gwe bakubuuliza eki ate kati gozifuna nze ngezesezaako ozifunyisa wakafunyisa bameka babiri abamanyiddwa ate oli nga tomubedde okusatu aliwo oli mama nakutuuza nakutuuza kandi okusanuulira ennyabula naye olaba si kirungi kweka baana naye era si kirungi kwesiba ku baana mwana mulage eyo ofe lumu ku nsonga ya bannaye noono gyali era bw'anajja nja mubagamba wuuno tuseeta kweka baana kubera bajja kujja gegera okulaba naye babagamba omugamba gye bali gwe gatta kuba bwakyofa kuba batali babe kaakati bufaananyi bw'amaanyi obufaananyi bwabadde bw'amaanyi olubuto lukulu olaloza tagenda mu maternity leave kwekuwumulamu okwo ebiri agiyitako emyezi kisuubira kubanga bagamba bansooka olusooka terugejja nnyo olukoze n'akalayini akakaddugavu kano ako nange nkamanyi oluba lukulu olowooza teruli mu 8 7 8 ayinza n'okuzaalira abantu b'e Masaka bajje bangi ayinza ozaalira ku stage si kya stage abantu b'e Masaka bajje si kya stage bo bajje naye owaayi akantu kekyangira awo
lubuto lukulu Shiba okweka ebyama bannaye naye kyabadde kirungi nnyo kyabadde kirungi me I loved it naye nekira kinaagadde Shiba bbanga nnyo tubadde muyitabe badde yeebalamu okwogera ku lubuto nga kati ndowooza nola kyeyakola kirungi maaso nga twalwogerako twandituusa nga tetukyalina tetulina kyakunyumyako nga tegakyalina mawulire nalwe tubale tugamba owange omanyi tubisalaganya nnyo owange kale atukumidde mu mbeera ya oba alina oba talina oba alina oba talina yeekuumidde mu bimubisse actually mbadde ntunuulira Shiba yakyusizayo emirundi gy'abadde ena oba etaano naye ku mirundi gyonna ndowooza yalabiseeko nga talaze lubuto omulundi gumu we yajjidde nga yimba oluyimba lwa neeyanzizza lwerokka emirundi gyonna abadde atulaga lubadde bweru anti ebbugumu yategedde kyagenda okutulekera si bbugumu yakikoze akigenderedde Shiba kalungi kati awe tutandikidde outfits tweyanziza nnyo nnyabo tweyanziza Shiba yabadde smart watukoze naye gwe olubuto luno ekitiibwa kyalwesigaliza twali tulina we tutuuka ne tugamba awo Shiba oli omukadde awo okugulu singa kuli eri nga enajje ku stage zibunye naye waliwo ne yatuuse n'agamba Karo zinaagwa okyalinamu ku maanyi ekyangwako kiri kugwawo kasoli mwana wa buwala kakati ng'olaba siye Shiba waffe naye era naye ate nali sikisuubira wabanga Shiba yamala omwaka gumu n'ekitundu nga yamuka ku madaala awo